mu musaayi gwange ndi loyo. Abaali bampulidde okuva ku lubereberye nga njagala Muzeeyi Museveni n'olwaleero mwagala. Abaali bampulidde okuva ku lubereberye nga njagala General Muhoozi namwagala akyali wansi nnyo ng'oba General Tibunnaba. 2013 twali ku Bati Valley nga General Muhoozi wali yazze kusaba. 2014 abaaliwo abakimanyako mwakimanya twasula naye. Aludde nga asaba mu kusaba okwo kwa Independence Night n'okwa Vision Night nga si waakulanga titumulanga. Nena yakimanyi. N'owekitiibwa President yakimanyi nze bwe mba nkwagala tongula. Era abali yabalowooza nina ssente za kusindisa bigere kubanga nyina enkolagana n'abakulu, nyina ensonga lwaki nkolagana nabo, n'enkolagana yange nabo si ya bwamalaaya. Seetunda. Era njagala kutegeeza abantu nti ebimu ku bibatawaanya byebyo. Buli lunaku nteeka ofuna ebaluwa nga 10 oba 20 nga baagala genda kusabiriza abataberangako mikwano gyabwe. Musumba mbadde nkunoonya n'omukuuku gw'ebbaluwa bwe guti ontuuse wa Muhoozi mukwano gwo. Mwe mutandikira ku kusabiriza temuba na mukwano. Kati General Muhoozi yatuli wagguluko ne General Museveni naye batuli wagguluko. Naye kimanyi nti oyo gw'oliraniganye naye singa okola omukwano alina n'ekisinga kye weetaaga mwoli.